Omwezi guno ogw'omunaana omwaka 2024 gututte abamu ku basajja be tubadde tulabirako naddala mu field eno ey'amawulire atayinza kwerabirwa ne woobaani nga si mulala y'omukulu amanyikiddwa nga Joseph Tamale Mirundi. So olunaku olwaleero tubadde ebbanga ddene ebintu bino tetuvangayo kubyogerako naye tukuleetedde version ey'enjawulo biki ebitaatambula nga bwe yali alambise na bitya achievement zeze yafuna ne tofali lye yagatta ku ggwanga lye Uganda buli wamu we yakolera. Nze omwana Soda Abewaali ndine munywanyi wange Julius Caesar abangawo entakera ekifo we tukolera ennaku zino bakiyita Ubuntu Hotel. Kirungi nnyo okuzaama, kisangibwa Lugala. Bw'oba ova mu katawuni k'e Lugala ng'oyambuka otambulako ebigere bitono nnyo ng'okisanga. Bw'oba oyambuka kiri ku mukono gwo ogwa kkono. Kirungi nnyo, balina ebisulo eby'abagenyi, balina conference halls, balina w'okolera meeting, w'osobola okukolera embaga kalabika bulungi, ate balina ebyokulya ebya buli kikamwe. Bankuba kyeyo toddamu kuzunga bakusuza awantu nga ne security yennyini togiraba. Balina security, balina entertainment, balina ne kabandi akabeerawo buli Lwakutaano. So Ubuntu nnungi nnyo, bakoneko ku namba zaabwe ez'essimu booking, ogenda okulinnya Chopoto nye mu ggwanga lyattu Uganda nga to ekuleeta direct wano. Kalungi nnyo era we tuli. Munywanyi sebo tutandike na kitalo bakati tebikyakola. Kitalo era kiba kikola. Ekitalo ekero manje kyava naye ngamba mwe bakulu ate ffe bakulu ffe bayivu olaba eriyo ebintu kati olaba kiringa sanga muntu wa mu kyalo ng'ayogera Oluganda n'ogamba yalusoma yakenkuka Oluganda. Abamu babulamu bwa bulijjo kati nze era ebintu byenjogera nga bye twakuliramu. Kitalo edda abantu baafanga naye nga bali tebalabanga ku muntu afa kuba n'okuzika tebaziikanga kuba abantu wensi yalimu abantu nga batini nga gwe woofa obeera bakuleka bulesawo ne bagenda mu kifo ekiddako. Mpulira jjajja kati waliwo omusajja bamuyitanga Kitalo nga lerinnya lye yaliwo eyo Buddu. Myaka ki egyo? mu 1010. Omanyi mu abengero temutera mmanya nnaku kasamanya mu myaka gya 1010 abantu bali bakyali batono wano mu nsi yaffe. Kati musajja nga bamuyita Kitalo 1010 musajja n'afa. Mwenyweze tebamanyi byakufa. Kati abasooka omulabako bwe basooka okulaba nga afudde nga bamuyita Kitalo bamusanga yakalira mu nnyumba ye. Abana ndi kulikodinze no kulikodi bamusanga akalidde mu kayumba ke ak'essubi. Yafa bulwadde kisirimu? Yafa bulwadde obwaliwo kawumpuli yabalumanga. Okozemu ne edit kale. Kawumpuli yaliwo kuva dda sirimu wajjo mu yasooka okunyumiza emboozi ne mu Uganda si wa 8. Wa mujja 7 mamini ngadduka awo. Kese yasooka okuregistaring basi ya 8 mu ebi 7. Kese zonna zaali za 7. Era namini yamwogerako ng'akyaliwo. Kati Kitalo amala okufa naye nga abantu tebamanyi na kufa nga bakimanyi kale omuntu ng'afa naye nga bamusanga afudde wati nga jjaffe kintu yabula bubuzi. Kati omuntu oyaddako okufa bwe bagenda omulaba naye nga yakalambadde waati nagamba nga buli gye omulabako nagamba maama afudde nga Kitalo. Okitegeera ekigambo Kitalo ne kivaawo. Sikitegeera bula nkiwulira. Okiwulira bajjanga okulaba afudde bana basooka okulaba eyasooka okufa Kitalo. Eyaddako okufa bwe bajja okumulabako nga bonna ali mu ntiisa n'abakuba entiisa nagamba afudde nga Kitalo. Kitalo wali wa taata we yaliwo bajjajjaawo? Ffe tuli bayivu. La hawla subhanallah. Wamma tutuuse omukulu Joseph Tamale Mirundi tandikirawo wennyini. Joseph Tamale Mirundi self made. Lwaki oteekaddeko aka self made? Bwe tugamba nga yali self made yeekola yekka. Osobola kikkiriza ne ka backup akati? Tandikirawo. Oyajjira mu Kampala yajjanga mutunzi w'amawulire nga teyasoma na kusoma. Okitegeera amawulire n'agafunamu interest n'addayo n'asoma ne yeeweerera n'afuuka ne editor mulamba mu lupapula lwa munno olwafulumanga ebiseera ebyo n'agendako mu bayeekera aba Museveni nga yabatwalira amawulire epokopoko. Mutalo wa Museveni yaliyo nga yabaweereza amawulire agafe eno mu nki ebweru ne mu nsiko nga yakodinetinga nabo. Akombadde sikamanyi. Abadde nga abyogera ebyefaayo byabadde nga abyogera nani okugoberera Tamale Mirundi nga yoba mu senior 2 mu 2005 awo. Twaliwo program bagiyitanga olutindo olwa Simba nga kuliko oba Kibazo yali Kibazo Peter Kibazo nga yebalukola
musako nga lekana kayana mtu natandika omufollowinga nga tumita Angel Gabudieri yali nga tugambuze Angel Gabudieri nze ndeta amawulire amalungi akakwata ku government naye asooka kukolerako Mmengo eyo kali olaba akaseera mirundi we yayingirira Mmengo ne bano bamayiga bakatikiro we baaliyo banamboze ba nono munakani wafuno omugundi wabi oyo owabi kiti tunabitege Mpuuga anoko badde okoze mbadde mayingumi Mpuuga kooti yavaayo netangaza nti akasente yakafuna mu bulungi era mu muveeko. Mpuuga ayina kyatategeera ensala ya kooti emulabisa bulabisa ye takimanyi kati bamusilamiza banzi zonna takyagenda bamugye visa bazirivokinze takyagenda UK takyagenda US kikyagamba ensi alina akantu ke yayogera n'angamba teri kintu kibalumanga kumpita wa kitiibwa twabikolera ffe gye twakolera ebitiibwa gye twaweza Ssaabasajja mwali mu bidongo no nkiri nakikunyonyola ekintu ekyo bayirawe ekitiibwa kye baamuwa in fact ne mirundi ndowooza yalina okuweebwa ekitiibwa kuba y'omu mirundi yali so close ku kabaka okusinga bano ba Mpuuga ensonga lwaki amaana amuvuma nedda mirundi kali kati nze nsobola omuyita generational traitor omulembe gwaffe nti yakola Emmengo n'amanyayo byamanyayo byamanabitegeera n'asala n'addamu n'abatunuliza omudomo kati era yeeyitanga mmotoka n'agamba nze ndi ekizoosi ya mmotoka gyeva gyefuwa omukka okitegeera ekyo nga kyogera nnyo ku radio talk shows yabeerangako nga yeeyita radio ya ekizoosi ya mmotoka gyeva gyekuba omukka nga bamubuuza lwaki he keeps on attacking Mmengo and the institution ne kingdom byonna wamu ne kabaka namba anze ndi ekizoosi ya mmotoka gyeva gyekuba omukka tusubira nti alina personal grudges oba yali mutume nga alina yali ku mulimu mirundi yali ku mulimu kyoga okumala mwaka obuntu yali ku mulimu waliwo omulimu ogumu ng'olina okuggwamu ak'obuntu nogwamu ensa nogwamu ensa kuba already kati osobola omugamba nti yali mutuufu kubanga mwasoma ku kiyitibwa republics and kingdoms Uganda terimu bwakabaka lwakuba twagano kikkiriza it is a republic temuba bwakabaka ekitegeera muno mu Africa tulinamu ensi ziringa oba na 2 oba 3 kingdom of Morocco efugibwa kabaka neno Swaziland ono kabaka asiba wasabulirwa kubiri akava muno mu ggwanga lyattu Uganda era bannayuganda mwasubiddwa yazzeeyo yatusuubiza nti ekintu kyeyasanze mu Uganda okukola emmotoka ezo ze bakolera ekira takirabangako Uganda muli b'amaanyi nnyo era agenda tandika ozigula Uganda eyo propaganda we kaakati mirundi yali musajja muyivu ng'asomye era yali ng'asoma akoze research ng'akimanyi ono obwakabaka Yesu weebuli naye era baabuzaawo ne kabaka asiiba akigamba nti obwakabaka baabuzaawo ne baatuwa kiguumaaza kifaananyi ne kabaka yennyini yakyogera bino ebyammwe bye mubanja tajja tebasobola bituwa kuba kati it is not a kingdom now it is a republic of Uganda kitegeera obwakabaka tebuba n'amaanyi bubaawo na kifaananyi ne Museveni mulabawo ng'avuma ate tabwagalira ddala naka video ke yakola nga agamba mbu slave trade yabeera wana emyaka gyonna mbu these African chiefs the idiots were there just putting on animal skins monkey skins fenga bagala okitegeera kati mirundi kati wamala okugulibwa okudda ku side eri nasali naye afudde akyevuma yejjusa atya nga Bebe Cool yeebazizza nnyo gavumenti ya Museveni nti gundi tewalabye speeches Bebe Cool nanti kati webaita so domenya negwe byamaza kumenya Bebe Cool omulago oyo Bebe atumenya naye ate nawe omenya ati gwe olaba natunuulira kubanga mirundi on a serious note yagamba ezimu ku nsobi ze yeevuma mu bulamu bwe kwe kugenda ewa Museveni Bebe Cool yakuta akazindalo mu kyaki n'agamba nebaza pulezidenti w'eggwanga lino Bebe Cool omulembe gwaffe agumenya Bebe Cool atumenya alabika bulungi nnyo ng'asirise Bebe Cool oyo gwolaba nnyo is a good man ng'asirise kyekimu n'oli muganda woweeri bawa minisita balabika bulungi nnyo nga basirise naye the moment they start speaking kuba yeebazizza sebo okujjanjaba
Mubalembeyanga mirundi amutunulidde bwana kaitolaba omusajja asibye nga akaaba abamujonyesa batuuka okugana nga programu za mirundi kuba mirundi omulaba atumentalize including me kuba twawulirizanga ye nalinanga programu za mirundi buli lumande nga mande wabeera manyiwo kulokubiri wabeera manyiwo kulokusatu wabeera manyiwo kulokuna wabeera manyiwo kulokutaano kulomukaga kusane nga programu za mirundi zonna zonna nziina ekiyingiza emirimu gyange nkuvadde mbadde nga muntu aba ne time naye nga era nkola nga mba ne time nga nziwuliriza okitegera naye azze alwanyisibwa abasajja abali mu gavumenti abako ng'abayita n'abanyambi yabakola muna in fact akatabo kange ninagwe nakazi katakazanga akabanya politics w'abanyampi nagula obutabu bwa mirundi kuba waliwo omukyala yabutundanga awo ku Diamond Trust Bank awo ku Jinja Road aliawo wansi yabutundanga abutunda 15,000 ngera buli kawandika agamba mugende omukazi nakamuwadde akayina nga ngenda mbugula tuzenga tumufollowinga ebizibu bimutuukako ba mafia abali mu government be bamulemeseza n'obulamu n'okutuuka okufa agulabamu obutwa emirundi giri 5 n'abusimatuka okitegera finally era bukuleetako effect osigala ne effect munda mu kibumba kati government gye yasalawo asacrificing era obulamu bwe alwanyise Mengo institution eyamukuza kuba ffenna tukuze ng'okimanyi obwakabaka Yesu weebuli era mubuwa ekitiibwa mubusaamu ekitiibwa mukola buli kimu ku lwa Buganda okusobola okuwangaala ne Ssaabasajja awangaale omusajja n'akukyusa n'akuzza ewuwe mutandika okutunuza omudumu ng'okutunuza mu bali gy'obadde yakikola ng'amanyi kirina rewards zekijja omuwa ne privileges ezimu ekitaasoboka kyawala buli waafudde akaaba alina akavidiyo ke yakola ng'agamba omuko aliwo nali mu organic trafficking ez'abantu abadde nga abalwanyisa nnyo kati bino byonna byolaba abantu kati okutandika okuvayo ne people power okuvayo okwogera amazima mirundi okitegera kuba yayogeranga ebinoga ddala omusajja ono yeesiga ki tebamutte nga mubeera ku radio nga muwulize n'ogamba ddala mirundi kati lumu nabeerako awo nali nga mbeera esseguku ebiseera ebyo nga nkyasula esseguku kati nga agamba akera ku majja ku Sande najjawo katale kewazana n'abaako byagula naguloba n'amawulire kati nga nawera muswamawo nenzija mulabe twogere mu 1-on-1 nafunako omukisa ne interactinga ne mirundi nga mulamu era nga sikomooko yali akyakola nga ali eri ku Okero House ewalinga office ze nga akyali spokesperson presidential press secretary nga ali ku Okero House eyo ngenda akaseera eyo era nayo nengendayo so emirundi mingi nkoze interactions naye emirundi gyali 3 nga tumuwuliriza ngera byayogera omanya you are getting information from the right source wekiba nga kikwata ku government kuba yagibeeramu emyaka 13 miramba bamudropinze juice olw'ensonga zaabwe bano ng'omulimu bagwagala okitegera naye ate awo wenakakasiza nti abantu aboogera olulimi olumu baba bazibu baaku mumenyaamenya kuba mirundi yakugamba bino kuba tuli baddembo byogera baba naffe batutta batutti okitegeera yakugamba gundi ya fabricatinga tape oyo Andrew Mwenda ya fabricatinga tape ngomulimu bagala gugaba kuba mirundi we yavaayo waddayo yali nabusaayi linda nabusaayi yaddayo ng'avuddeyo mirundi ng'avuddeyo kali oba baguwaani oba ne Doni Wanyama yaliko naye kati kati yali mu New Vision kati ba fabricatinga tape nga bakwata byayogera ne babitemaatema ne babigatta ne babiwa muzeeyi nti akasajja kakulibubika kubeerawo kakuvuma kati Museveni jjukira ne kati taba nnyo taba updated ku bintu ebimu bino bye tulowooza nti ayimanyi naye abatabimanyi oluusi okitegera kati naafuna obusungu naye eventually yategeera nti omusajja bageta kagete naye era nabakageta ati yayita ki yabakola yabalekawo lwansonga boogera olulimi lumu kati gwe mirundi waabwe omuganda ng'olina okudda ebbali ne bamuteeka ku bwa presidential advisor mutuufu nga neweyembanza olaba kati tolaba nti ndi muwejjeremu naye kati nange toyinza kunteeka n'abantu kati nga buchamaani si muvodde naye kati omuntu nga wasoma ku level ya mirundi nanti kati tubeere ku mulimu gwe gumu ebyo bintu ebyanyiza abana abasajja waliwo n'ogaali bamuyitanga John nagenda naye yafa either last year or the other year naye yaliko presidential advisor
Ninga basajja bakulu mu politics baluddemu ba service governments eziwerako. Naba kati nze you put me mu office n'omuntu nga full figure. Kusaasira. Full figure tali wathe. Buchamani. Kwani? Otegera ku basajja nga John Nagenda. Otegera John Nagenda. Omusajja yawandikanga articles zinazisoma nga mu New Vision buli lunaku ziyawandikanga. Nga nzisoma nga olabira omuntu omugezi. Okitegeera kati full figure yes ali wathe kati kunza aba wathe nsobola okukola naye. Okitegeera bantambi. Okitegeera ali wathe nabo basobola okukola ne full figure. Kuba myaka jejimu almost kuba tubadde nga tusoma nga oyo Catherine basomera ulubaga somuli baddawo kabubusu nga ine bina songo vulide nga microphone yeno nga yambala ka uniform we kati ne kayita mu we kati tuwamanyi okitegeera kati kugo nano nakwesimba asobola okwesimba kuba ine impapula naye kati ku bantu nga Nagenda ba diplomats kati akole ne hakana Lugunda kusaasira full figure bakole ne hakana Lugunda ngate kisoboka kati ngobo banyomodde kati mirundi olwokuba yali musajja atanyigirwa mu ttooki yabivumirawo n'abigoberawo n'abigaana naye akasente kabadde nga akajjayo ngajjayo kaaki akagira kagendayo naye nga akulaga takyagala yesu kale akasente akeetaaga mumukozesezza ne muteeka mu mbeera ntakisobola kufuna kasente naye kaze kali kankakose naye nga mulimu akulaga tagwagala era aguvumirira toyinza kukwata mwana yasoma ina masters degree n'omuteeka ne full figure akugamba munze simanyize Katonda yasti ye yambonekera ne bampa omulimu saasaba na mulimu okitegeera teyasoma omwana amuzadde musajja mulala nanga nti ye Museveni kati nga tebigatta afudde is a disgruntled man okitegeera tabadde satisfied na ngeri government gye muli wadinzeemu byakoze bingi ku lwa government ayeewo omubiri gomanyi government okujja netta n'abantu awo sebo mirundi babadde abantu babiri nze bempa respect wano Ofono Opondo ne mirundi bine byenanga mu biveeke nanga badde nga wano just Ofono Opondo ne mirundi yakuba anyway crisis ya Mengo wano mu 29 twali tutandika kusoma ndowooza nga tumaliza senior 6 29 bana ali mu P5 bili mtu twali tumaliza senior 6 nayo kimanyi bali basemama watamale mirundi ku lunaku ezennaku zekayunga bamulumba ne in fact bano mukuba ne bamumenya amagulu sinza watamale mirundi a defending a government okitera kati omusajja yango ya riskinga ne family ye okitegeera government byemusasudde tebadde what kadi nze nabanga o junior ngagamba asimanya we have military police ekume waffe ali bina biweddewo okitegeera era junior nja kugamba ekintu kimu weegendereze bino ebintu dadi avuddewo wala oli full figure abadde akufukamiza n'okola n'endagaano tonta abala siri kutabala ne mukola peace talks ne full figure gwani akola peace talks ne full figure ataasoma ddala ngate dadi abadde akyaliwo ate nga ne junior yasoma full figure ne mukola peace talks ne full figure ngakulaga kutwala luzita nenga tatawo yemu ku nsonga lwaki government ya Museveni ekyafuga tatawo yomu kubakoze ekinene nnyo kuba nti government ekyaliwo so teyasasulwa bulungi omuntu okumusasula bulungi kyetaagisa nti oba bamuwaako edi kitegeera olwo ebintu nga privileges ezimu muzimulekera kale aba US president wa US ndowooza asigaza byonna byonna oba kubajugira bo bajja bagagga mayumba gaga ina emotoka zisigaza ndowooza Air Force One oba bagimujja kuba eyo ya bay bavuga 747 Boeing yadda kadi bakola upgrade balina 787 ennyonyi swam za president wa US gye bamujja compose ne White House nesigala nefuna omuntu omulapya George Payinga nebyo nabyo n'abasirikale asigala bafuna omusala asigala agufuna buli kimu asigala akifuna asigala protectingwa kubajjukira abanebyama bingi kati omusajja yalumba Gaddafi abasajja abalumba Iraq ebyama byonna byonna babimanyi sima zino zi nuclear triggers zonna zonna bazirima babasobola mukola abikulembera kachola asigala ina privilege zonna ngezo omukulembeze kati nalabako kagundi ka video nga balaga convoy Obama ita unenga yavaako dda ngesinga ne ya severi ko ne motoka esinga ya sevo ne convoy Obama ngera bajiwa respect ne bajirinda ne yitawo nene ya sevo ya amani kuliko motoka ya toy
kati nze ngenda kupama n'emmotoka ya toyi yatomera embuzi erugazi oba atomerako n'omuntu emmotoka ya toyi eno beeri ku kisiraani busiraani agivuga naye gaba gamuwunyirira avuga ali what gabamu mbu ekintu kyonna ekira kirinda n'emmotoka ya pupu nebeera muzeeyi tasobola sibamu yadde eddakiika ebbiri oyagala abakola ebyo ebya Salva Kiir bye abakola eri ku mukolo yali zaali independence celebrations zaabwe nga bali ku mukolo ayimiridde ne gamuyitamu n'agatunuulira ati nga gagenze jjajja mwami eriyo mugezi abimanyi eriyo emikolo gyagendayo ng'agenda amalako essaawa nga bbiri kyokka jjajja tasobola kwatamu kuba jjajja takwatibwa jjaamu jjajja tasobola gumamu kale ssaawa kuba ffe tusobola otambula olunaku lulamba kati ffe olaba waliwo ebiseera ebyo twanywanga bbiyawo ku Nyondo Kirabu. Nyondo Kirabu eyo yalina emmotoka yateekawo emmotoka n'agamba onywa kirabu 10 zaali 10 oba zaali 10 nga tofuse ecupa za bbiya 10 nga tofuse abaana ne beepakira ne beepikiranga empaka ng'ogwo oluziwangula emmotoka ogiwangula yali Nadia nga bagiwanika nawo ku kijege ku kigenerator mu maaso wennyini ndowooza abantu bonna abasinga abali myaka 27 28 29 abakyakaliranga ku Entebbe Road Nyondo Club we najja nankumbi ku Stera babimanyi motoka yabeerawo naye yatunywa chupa B10 nga tonnafuka zibu kati ffe twagenda nenkwata akaseke manyi buno obuseke buno obw'eddwaliro bwe bateeka ku balwadde kati nenkayisa eno munda nenteeka ku microphone yange kuli nenkayisamu paka eno wansi mu ngatto nenywa kati nga mukimanye wentuula wenti nja kufuka naye kati wefukira mu mpale bakulaba nti otobye kati zinataddeka oluseke olw'eddwaliro kati nagufuka nga gukirira wansi weguti guyita mu kaseke negukirira naye seera bamala ne banda ddala basebo you are disqualified. Omuntu akomanga ku chupa mmeka n'afuka na omunywe nnyo yagezaako ennyo sijagamba munywe nnyo yagezaako ennyo kuba twabeerangawo buli weekend yanywa ecupa zaali 8 yafukira ku ya 8 of course okoma ku mmeka nze ebiseera ebyo twalina ekiwanga kibita kati nkuze tukuba empiki ne ku 3 nfuka tukuba empiki zitunafuya kale yali serious kati omukulembeze nabo babasiba obupiira kati omukulembeze nga Salva Kiir bamusibemu akapiira sebo 7 motoka ya BA esooka maaso ng'ekyate kinnajja kituufu naye kati mirundi badde bamulekeramu ekitiibwa ku ebyo byeyakola abantu bangi abali mu gavumenti awo ng'omunyago gwabwe gonna mirundi yagusirikira busirikizi naye nga yasobola obbaalya ajja n'adefending bingi byetufunye emirundi oluguudo lw'ekatosi olwo balubba emirundi oba gyali 3 oba 2 nga sente zijja ne bazibba ne bakwata Byandaala yali minisita w'ebyenguudo ne bamuggalira n'ataasa Byandaala kakiza kati wali abantu kati nga neddala liri simanyi oba Byandaala yalabiseeko oba following after ku byakuziika nga bagenza oziika bangi bye yadefendinga waliwo omusawo bamuyita Dr. Lukwago bangi mirundi mbadde natuuza nnyo programu ze naye nga abantu babadde baagala okwesimulizaako ettoomi nga bali bamaze okukola eminyago gyabwe nga balina bye baagala okusukuma wali bo babasule ku jirikiti mirundi yadefendiza abantu bangi mu gavumenti eno ne Museveni yennyini Museveni omanyi kitegeeza okukuba Mmengo Bamengo musajja yakulera Bamengo ontobole asobola kikola mulala mutima guba mutima bidawe family ye yetonze ekyo tekibayamba tetwasobola sonyiwa abaganda tebanyigira bafu omufuta olabaye abaganda banyiga naye waliwo ebintu ebimu byotajja kulaba kati ontyosanze Ssaabasajja Kabaka mpologoma akutte akena mu ngalo amwebaza kikutta kitaawe taata we kutta kitaawe basobola okusonyiwa ne bateekawo that plastic smile okitegeera tusonyiwe kati olaba omulambo gubwo tebagugaana okudda okuyita mu Buganda waliwo omuntu ebintu byakola nga biri beyond reconciliation noyita Ssaabasajja emmese ino ndife tubadde nga naye nga waliwo ebintu byabera naye n'ogamba ddala kino kibadde kisaana Biden Namboza alina speech gye yakoze abantu bamuvuma n'agamba mirundi byonna ebirungi yabikola naye ekintu kye yakola ekibi yavuma Kabaka n'afa nga tamwetondedde ekyo kikolimu mirundi yabyejjusa naye yabyejjusa yakaba ne ku maziga bu video muwe buli mu buyina ku TikTok we buli
yakoze kyakoze enewe naye yalabanga yakwata ekkubo kyamu lyakwata era yeevuma abasajja abamutwale wa Museveni babidandisa lyabo yebidandi yadda bidandi gyali naye bulubo balembirizi bidandi yavula kuva we yajja n'akola ekibiina ne yeesimbawo omwana n'agaana omuwagira agaanaago mwana n'agaana owagira taata kitematema n'enkiwembwa ne zikirya nze ne kiba kyange omwana tasalawo omuntu kasaize emyaka 18 ebintu ebimu biraba tekubako kusalawo ate bebekulu emu ku basajja betulabirako abakola decision eziri solid ayo si decision eri solid decision ya kisiru basajja abagezi kyobola mutabani we Byalugaba mwana munyankole musiraamu mwana munyankole mukatuliki tata musiraamu gwogambye ennyini ali gwomuliko alani musiraamu ne bebe musiraamu alani mukatuliki ate alani aba musiraamu tata musiraamu ye Moses Isali Musa kati oli alani Byalugaba naye abasiraamu bakuba basiba enviiri awaayi omuganda ate aba Byalugaba eririnnya Byalugaba tetulimanyi olako oli ku bya saha alani Byalugaba makimu ye Alani Hendricks Sali bebe ko bakiriza ddi nti omwana oyo wuwe omulabye ddi ni omwana yamufaananira omulabye ddi bulijjo omanya abaana bebekulu bameka bebekulu tukuze tumanya abaana babadde bana bazuwe na bukka okitegeera ngono omwana naye amuzaala alina emyaka emeka kuba Alani yalinga emyaka 32 mwana tata yakera okwonooneka yakera okwonooneka abo bebekulu edda balyange omanyi gwe okulya kwedda twalyange ebintu nga mugenda nze nalwawo walinga ku mpaka za bbiya fuka bbiya bbiya tumutandise jjo okumunywa edda abaana bakolanga ebibi babebekulu bakolanga ebibi tudde kutamala emirundi abadde musajja mukombi wa kabisi munnaffe nnyo tugambe nti decisions ezimu zaali influenced by akantu ako nedda olaba omuntu omuyivu ye omwenge tegusobola temukozesa nsobi newe yabanga ku nnomo nga abyogera omera lwaki njogedde bwatyo alina ebintu bye byayogera nga tannafa n'agamba bwenfanga byenjagala niye yagenza okufa byonna famire ngaki ekisooka engeri yagamba bwafa yatulambika musooke mugabule badidi oba daily drinking officers efe twanywa mumwanywanga kugwa mmwe naye yagamba mubagabule banywe abasama bakube tekyaliwo n'agamba temuntwalanga mu kkanisa bamututte mu kkanisa n'agamba ng'ennaku wano mumaleyo enteesaluwe abantu ennaku 3 yasooka n'agamba 3 naye n'amala n'agamba 2 kati tumanyi oba omulangira Segamwenge teyali Segamwenge anti kati mu Africa tulina olugero olugamba nti namwandu kasitaba n'ebbina Semakanga afudde ntana tugisema mangu mutere lugero lwa Kifirika kati namwandu kyo webbinawo Mama Junior tewamulabye kimanyi Mama Junior awo tebakyabadde mu mitembo gya mirundi nundi ng'addayigize ate kati gwe balabanga bye namwandu asobola alumikako kyogamba obwangu obwo bwe bwapapa namwandu kasaba n'ebbina Semakintana bagisema mangu ate bagisema nabwagazi lugero lwa Kifirika coordinating speed y'entaano simwa si family members ba Yesu mirundi asobola kwesunga nnyina anti era ne mu family mubamu abagala okusikira eddo mwana tiyasikiranga mwana taba mu byabusika ababa mu byobusika baganda b'omugenzi ngasikira ni namwandu nze nali ngamba nti baba alaba nti taata aleka yabyogezanga aliko omulangira amutembye bamenye ekiramu kira nkakasa ajja kudda abatawaanyi yabagamba bamuziike ng'ayimiridde ng'alaba bamuteeyo n'olutimbe kitegeera ng'alaba ebigenda yayagala abeerenga mu Butu Seseko naye bamuyimiriza naye bamuziika ayimiridde nga tayagala bino byakumumanyira mbu simanya ndi mutabani wa Tamale Mirundi yeebase kaliisizo ndi mutabani wa Tamale Mirundi ayimiridde kaliisizo okitegeera so ekiramu kye tewalina kimu kye baatuukiriza mu kiramu ky'omusajja nze era abo mbabuulidde omulambo gugenda kudda gukuba abantu emiggo mwabanyumu bawo omwenge n'okwekuba bakole ki beekube baaganya ogula neffe twaguze ogwaffe mwekubye tetusobola kulwana tefe abayivu naye gwe mindu olabanga alwana
Kadwachi agamba waliwo abatamivu babana ayagala beekube naye so sifa abayivu ffe omwe tunywa gwa kiyivu tosobola kunsanga ngudde ku ttaka eri nsiita bigere nkaaba mboyaana kye tusigalako obwandastandi wenywa ecupa 10 nsigalako obwandastandi kitegeera yagamba tebamuziika mu kyaki lwansonga abadde n'abakazi abawera abangi kyokka te Catholic Church ekkiriza mukazi omu abadde mukatuliki atasaba naye ng'aba ne sapule ye kugamba controversies nyingi zadde zetolera ku bulamu bwa mirundi abuza yagana aba State House okujja nga bazunga okitegeera Bebekulu yazze ne yeebaza Sevo bayirawo omubiri Sevo bayirawo omusajja oza yafudde kikutuku alwalidde ebbanga ddene okitegeera lwaki tebadde tebamukolako nti abayiriddewo omubiri kigwa abayiriddewo Bebekulu yagamba nti byonna yabikola ku president Bebekulu lwaki tali yeesonyiwa abantu olede kati yafuna ssente buli kimu akirina ani yawadde Bebe akazindaala ani yamwesizemu amaanyi mugajjawo Bebekulu takyalina kyanoonya yafuna ssente asirikali essente ze mu bulungi tumusange ngeyo tumubongeko yes rasta naye taddamu kwogera mu bantu ku nsonga ezimu kati tamule wano ng'awolereza Anita Amungi ku byasimanya iyo mu kisaawe mwe bagenze okugula ekisaawe kya Anita Amungi nonguwulira byonna byayogera mubadde mugamba Anita Amungi mubbi Anita Amungi is corrupt abo omukazi byakoze look at this man naye ayina abaana kitegeera naye ayina abaana anyway Bebekulu Government ena kyo ku radio najyo giwawo obulamu bwa mirundi tewali bebavuddeko okufa kwe okitegeera family yali yagala mutwale Nairobi then we mali Nairobi bamutwale walala n'agamba nze njagala wano mu nsi yange wano anti kati olaba kitovu wenjagala wana abaddewo n'abaana b'abasawo babadde asobola okwesiga nga bamujjanjaba ebintu by'okulwala ebyo biraba naye kati ng'obadde critique mu bintu ebimu yakugamba yalwalako lumu n'agenda yemulago simanyi okumujjanjaba omusawo namugamba mbu yenze mirundi nga yegwa tayagala kabaka okitegeera omusawo n'agamba kanzije kati gwe obeera ggwe yaddukayo okitegeera kati obulamu bukaduka nga gwe kaweka gwaweesiguluza lwaki Museveni Dr. Weye Diana Atwine bali related somehow lwaki taleeta omwana okuva wano Mmengo okuba nawe waliwo abasawo Museveni kennyini yatugamba tasobola kutwala abaana be kuzaalira wano gundi yali azadde nga ali mu kuzaala oyo muwala we Diana obadde ono patient nga ali mu kuzaala namuwa presidential aeroplane emutwale paka UK azaale nabamubuuza nagamba abaana bange tebasobola kuzaalira eyo tebasobola kuzaalirayo president yennyini bano bawadde sente z'eddwaliro lyero bo abaziridde bazimazeewo kati bagenda kuba batukutuka bafa obudde ennyonyi bwemala etokote kutwale nga gwe wakutuse edda naye nga eddwaliro lyebadde lirina kuyamba na bokusinga abo abankusiira batategeera bawumba tutu abo sente baazirya okitegeera bammemba ba palamenti bagenda okuli supervising abalabe bwe bituuse tebabakkiriza babagiddeyo emmundu okitegeera naye nga wera ndi lugenda kuluma ekiro olumbi ate ennyimba ezibalumize bazimanyi bewa n'obutwa bakubuuze nti ndi mugagga nina ennyonyi yange nja kulinnya ennyonyi weetuukira okutokota bakugamba atosobola na kulinnya ennyonyi ggwe state gy'olimu ey'obulamu tosobola nnyonyi tuuka ng'olina kufiira wano kati mirundi binene naye bagambanga eddwaliro lyeribowa liyamba mmwe ababbi ba wano naye balibba mulaba kati wuli yafudde onaani ono Kidduma Kubuja naye yagenze yali omubabirizi Attorney General Ssaabawolereza naye yafudde yafa ku Mande bamubikawo saazaalinga ku makyakya kyawo naye teyafa nga bamuggyeko anyway sisobola kubuuza nti ani ayinza okudda mu bigere bye kuba teryaddirira kabe muntu ani teryasobola kudda mu bigere bye emirundi abaddeyo yekka teryamufaanana naye era teri muntu asobola kuddizibwawo buli omu waliwo abaddizibwawo ani yali agenze tumuzaawo waliwo abaddizibwawo either ajja aba wansi oba nga asinga waliwo abaddizibwawo ani gwe twali tuzizaawo mu waliwo abaddizibwawo nze kimu kye nagamba omuntu I can replace everything apart from my parents and kids
abakazi I can replace nsobola okufuna omulala naye abaana anti ajjawo either wansi oba ng'asinga kukuuli waliwo ajja era ng'era asobola okukola ng'oli goli mu nsonga za puzzle si puzzle kudiwate nedda kati mirundi ye temusobola muzzaawo teri asobola kujja nga ate asinga ku mirundi agenda kukola ki mirundi kyatakoze agenda kuvuma ki kabaka yamuvuma avumye buli munene olwo basajja abali ku gundi ku nyanja abali bakulira MV Kalangala oyo yamutwala ne mukoti mbwa mu restraining okuddamu okugenda ku linnya lye ku radio nga banyisango gyayina ono mutabazo wa UCC yakulya UCC na mugoba ku radio zonna zonna mirundi n'alwana sebo okudda ku mpewo okitegeera bali tawe ekiteekateeka nga bagala abamawulire babenga ino okubasema ne degree naye nga ate president ye ayina certificate ya senior 6 naye alaba empuuta bongo mmese president ba MP okitegeera waliwo ne bana ba senior 4 semaya ba DC wa senior 5 wa senior 4 kati gwe ogamba ate Justin munamawulire anyumye obunyumye ekintu kyalabye kuba ekyo n'amawulire kiba kitone nti gundi alina olugambo abbe mwasamu oli alina ekintu ekyokwasama ekyolugambo nti ate amale kuba na diguli mirundi n'alwanyisa etteeka ne balikuba ne balijjawo kyobola kati naffe tulina omukisa nsobola okwogera dde twasoma byamawulire kufuna diguli tulina ekitone ekyokunyumya yesi waliwo abalina obuyigiriza obulala naye mu mawulire ku lugambo ate oli kabaka ndi kabaka naye nga ate nina obuyigirize bulala oli ayala sebo ne diguli ng'abantu bali balina okusibira ebbali w'amawulire abo bali bayitirivu nnyo guno omulembe gwaffe ogwa social media singa bameka abasibira kati bwebale nnyo kati etteeka kati bamirundi bo balaba kibola balaba wala nti ensi ekula ejja kutuwa nga buli muntu asobola okuba munnamawulire YouTube eyasooka nejja yajja 27 YouTube nejja mu 27 negamba broadcast yourself nga ye logline yayo YouTube broadcast yourself weteereyo kennyini gufuka munnamawulire omwana wa TikTok nena ajja n'akikuba wano mu 2019 naye n'atandika buli omu n'omwana omuto afuuka lipoota ku nnyina kati bano abali bakola lino etteeka singa baalireka ne liyita bamirundi ne balagajjala okitegeera kyaba tukugamba abantu abambeera mu mulimu nga mulina kye mulwanyisa mukiguse mulwanyisa ekyo so si kukusa mmwe nga mmwe kufuna kukola ku mbuto zammwe katundira bano abasajja abasirusiru abagenda bagenze kufuna copyright olwafuna ekisente bakyagiriko just bagenda process by process katusooka emikolo gy'embaga namutowolo tusoke tumusetinge tujje anyway awo mule mirembe omugenzi Yosefu Tamale mirundi ebyaddala tugenda musubwa nnyo kuba abadde alina ebigambo z'akantu ke yasinga okwogera ke siryerabira yangamba gwe wenna omunywi bw'oyingiranga ebbaala sooka weetegereze labamu omuwala asinga obubi bw'onywa omwenge n'otandika okulaba ng'agenda alungi wafuluma ebbaala dde ewaka manya g'onywedde guba kasola we gwe walabye nti mubi naye ng'ogenda otandika olaba agenda alungi wafuluma ebbaala kolaki de waka oba onywedde ogusinga entegeerayo so omusajja abadde w'amaanyi nnyo nga teyeerya ntama ng'ayogera wano ne wano ng'alina ebintu ebyakola ngalabe agunjizaawo n'ebigambo ne bifuuka kati bya bulijjo kati ng'ekyabanyampi n'engalabe abanyampi kati buli omu akyogera free naye buli ekigambo kunyampa bingi byataddewo ate neri abaana bangi abali akutamala ebirundi abakola gundi ne kano kati amale bayira naffe twalyako kutamale ebiseera ebyo 2018 2017 kuva 2016 2017 2018 nali nkyali mu movies nga ina library Julius Pictures Entertainment kati nga tukwata programu za mirundi kati nze ate nali mugezi nnyo kuba Julius nze navange ewaka kati yalina programu gyakulanga 1-on-1 ku NBS ku makya zabanga ssaawa 3 ez'okumakya ku Lwakubiri ng'eggwa ssaawa ngeyo 5 naye nga tugirikodinga nga tulina buno GoTV alina budikoda bwe yali yereese nga kagenda mu flash ng'olikodinga kati nga ntekamu flash programu otandika nendikodinga nenjeta ku dduuka nenjiteeka ku kopi ntukisala mu DVD awo ku Zai Plaza ng'era abaana bajja ne bazigula nga buli Lwakubiri yalinga esinga okunyuma 1-on-1 bagikolanga ne Muyanga Lutaaya then eventually Kazibe Bashiri najja n'agituulamu nga tugisala ng'olunaku osobola otunda piisi 3 za mirundi
kunusu 10,000 gye mitwalo aga 3 buli lunaku. Omusajja abadde n'amaanyi solid saba naye kuba ono omuvubuka ono gundi oyo yajja yeeyita erinnya nga yeeyitira ddala Tamale kano ka dokita T n'amunyenya n'amugaggo byoliko bive nako kwe kumukyusa naye ono neyefuula Dr. T Amale kali kamuvuula kalikolanga komedi wangu akamuvuula ate yali mutuufu yali ayinonoka ku binyolo n'ekijumla kya acid kuba emirundi yatambulanga n'acid bangi nnyo namukwano gwe bamuyita voice change wakati ali mu Ebonies namukwano gwe bamuyita omukukuna bangi abali bazanyisa mirundi ne bakola ssente so tugenda musubwa tetulina kyamaanyi kye tuyinza gattako okuggyako okusabira famire Mukama Katonda agikole ki agigumye tusinkane mu programu eziddako sheyalinga bwe babikunyumidde ne munno ogimuwe naawe okomenti ng'ekyotalirabira ku Tamale mirundi tuli ku Ubuntu bye bye. Export TV to the world.